Sense of love, sweetheart. Sirika kwerinako wamanya nokula katende. Aha. Nange bwentyo mukwana. Oh why? Ekibozi linga lya kimulivu. Kirobozi. Kiringa ekyatu. Oh why? Aha. Banarunjoji, banabatanzi. Mulumbe. Echo. Efanye okulaba sanyu nga byomulamu omwahaga. Woleka yakulemesa obufumbe era namulaba yanyima ne haga lwetwagenda ewaabwe. Wamma naye bakozese kasaba fukamira leero lwokka. Ezisigadde gojja ofukamira. Ennaku ezinaddako anaawulira. Kakati mukwano. Mwanyinaffe omulungi Kiwa atutumye gy'oli. Tukugambe nti akwagala nnyo ng'awava erinnyo. Walayi. N'agamba tukuwe ebirabo bino. Sigenda kumenya kimu ku kimu naye byonna kukakasa nti obyagala era ojja kubyagala. Agambye nti osinga kwagala ekibala kye bayita apu. Asuubiza okukwagala paka lasiti. Bulire engalo bawaanawaanika omukolo wagwetegekera. Bw'obanga njagala ndi wamukisa n'ekibuno yakayitawo. Nakusungu wambala biseera byaddi yamugambe nti yakerewa. Gwolinga kalenda nze basika. Owomukwano sembera gasimaba kusanga. Mpola abakulu we bali. twala selekta kuma oba ekirone kikyuka kidde emisana nsazeewo nonze kwekuba ofuna essanyu munda wekutunulako baby ensebe ekomyekoba nga tonni wano kumpi baby mbeera ng'omwana omuto watali simanyi kirungi baby. Okay, abagole baffe ab'olunaku olwaleero tulina omukyala nga bw'otulaba Sanyu Amina Naziwa wamu n'omwami Chris Katende ekiwanuka abagole baffe bogenda okubeera ng'olaba embaga yaabwe yaliwo era nga bogenda ogiraba naye ate njagadde mbaleete bambi abalungi bano batubuulire olugendo lwali lutya biki ebyabasinga obanyumira mu mbaga yaabwe bajoogerako batya banange omukolo gwali gutya ntimba yali nnyambala kwegamba keya yayitirira eya mwami Katende oba eya Naziwa njagala byonna babeere nga babitubuulirako. Ladies first nendoza kansookerero ne Mr. Sebo webale kwasaganya kintu kya bufumbo kino kale nyabo kibadde kitya? Kibadde kyangu kubanga Katonda baddewo. Lwaki wasalawo mu bakyala bonna obeere ng'omukolo guno gwonna ogw'amaanyi ogukuba omukyala oyo? Omukyala ono wampisa nungi. Wampisa ate nali mwagala. Mumaze ebbanga ki? Tumaze emyaka 13. Nga mutambuza ekintu kino? Gye tumaze nga tuli ffenna. Nga muli mwenna naye mbadde mugenda nga mbakadde? Tuba tetugendanga. Twalawo genda mbakadde. Kati olwo ki ekyali kisibye ebbanga eryo lyonna? Bakadde maama ne taata basalawo nti tetusooka kugendayo ngo bali baagala tusooke twezimbe kubanga twefuna tukyali bato nga tetulina maka tetulina nyumba
Mama n'agamba nedda musooke mukole muzimbe muni munamaliriza munajja kitwalina okusooka okukola. Kale Amina naye jangu osembera otubuli amma bituufu mami yagamba musooke mwezimbe yenyewe. Kiki ekyasinga okunyumira mu lunaku olwo? Ekyasinga okunyumira omukolo gwaffe gwali mulungi. Kisooka omwami wange yanyambaza nayambalayo byonna bye nali mpulira buli kinali njagala ku mukolo gwange ebisinga obungi byatuukirira. Yaleeta ebirabo ebirungi, bazadde bange baali basanyufu, mikwano gyaffe gyatukwatirako kugamba bambi Mukama yatusaasira, embeera y'obudde yali nnungi, buli kimu kyatambula bulungi. Sanze otya mu bbanga lino lyonna eddene nga mweruddeko? Mwami Kiwanuka musajja mulungi. Mulungi nga bwe tumulaba. Ya musajja alabika bulungi, musajja wabuvunaanyizibwa, musajja afaayo. Abakyala twagala otufaako, ye muntu afaayo mu buli mbeera yonna, ekirala nti anjagala. Kakati biki by'oyinza omwogerako? Njagala omuwane saawa eno njagala bizinesi ogikuba abantu maaso bagimanye, ukozesa ebigambo byonna by'owulira ti mbutuufu wanabiwulira nkimanyi wano waali naye wanabiwulira naye ng'ali ku TV yakubeera appreciative. Mwami wange Hani mwagala nnyo era musuubiza nti ngenda mwagalire ddala paka nga Katonda ye mubeezi. Gwani anje gwani amanya nze Ssanyu Amina Naziwa. Olina akatalekeka mpozi okwebaza Katonda olw'obulamu bwaffe atubedde mu bintu bingi, n'okwebaza abantu bonna abajja ku mikolo gyaffe, bazadde baffe, abantu abawerekerako omwami wange, buli omu eyalina kye yakola ku mukolo ogwo mwebaza. Kale Mwami Kiwanuka naawe njagala osembye n'obugambo bwanditaze okubeera ng'omukyalo ono amanya nti ddala bingi nnyo by'abakusuubiramu. Omuwaane naye bizinesi gikuba abantu maaso bagimanye. Sanyu ita Hani kati gomuyita otya? Darling. Okay. Mwagala nsaba nga Katonda ye mubeezi. Manyi ebintu by'obufumbo nabyo si byangu. Sitaani waalaba abateredde ate wayagala atabule. Naye nga mikwasa nsaba Katonda atubeere sigale nga twagalana, Katonda abeerewo mu bulamu bwaffe. Olinayo akatalekeka naawe? Kwebaza neebaza okusinga neebaza mikwano gyange. Okusooka twali tutya naye mikwano gyange bambeererawo mu kiseera kyonna, ne bazadde bange, maama wange, bamama bange abato, baganda bange babeerawo namu n'emikwano gyange betusinza nabo ku kyaki benkola nabo. Mbeebaza kubanga baaliwo ku lwange mpaka ekintu kino twakiwunzika. Embaga tugisuubira ddi? Mu January. Mpitanga. Kale Tanzania bano be bakiwanuka era nga baamala ddogenda mbakadde baabwe omukolo gw'olaba buli kimu bambi ekiriko kirungi nnyo. Njagala osigale ku Bukedde TV ate tukulage engoye nga bwe bakyusa, tukulage keki, tukulage entimba, tukulage ennyambala yaabwe yonna. Tova mukwano, tukwagala nnyo.